Abakkolosaayi Essuula 3. Mwazuukira wamu ne Kristo, n'olwekyo mulowoozenga ku biri mu ggulu, Kristo gy'atudde ng'aliraanye Katonda mu kifo ekisinga eby'abalala ekitiibwa. Mulowoozenga ku bya mu ggulu, so si ku bya ku nsi. Kubanga mwafa, era obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Kristo, obulamu bwammwe bw'alirabika, olwo nammwe mulirabikira wamu naye mu kitiibwa. Kale mutte okwegomba okubi okuli mu mmwe: obwenzi, obugwagwa, obukaba, okwegomba okw'ensonyi, n'omululu, kwe kusinza ebitali Katonda. Katonda asunguwalira abamujeemera ne bakola ebyo. Era nammwe ebyo bye mwakolanga edda mu bulamu bwammwe. Naye kaakano bino byonna mubireke: obusungu, ekiruyi n'ettima, okuvvoola era n'emboozi embi biremenga kuva mu kamwa kammwe. Temulimbagananga, kubanga mweyambula obulamu obukadde n'ebikolwa byabwo ebibi, ne mwambala obulamu obuggya, oyo yabatonda bw'agenda ayongera okuzza obuggya mu kifaananyi kye, mulyoke mumutegeere bulungi. Olwo waba tewakyali kwawulamu Muyonaani na Muyudaaya, mukomole n'atali mukomole, munnaggwanga, atali mugonjofu, muddu oba ow'eddembe, wabula Kristo ye byonna era y'ali mu byonna. Muli batukuvu, abaagalwa era abalondemu ba Katonda. N'olwekyo mubenga n'omwoyo ogusaasira, mubenga n'ekisa, n'obwetoowaze, n'obuteefu era n'okugumiikiriza. Mugumiikirizaganenga era musonyiwaganenga buli lwe wabangawo alina kye yeemulugunyiza munne. Muteekwa okusonyiwagana mu ngeri y'emu nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe. Era ku ebyo byonna mwongereko okwagalana. Okwo kwe kunyweza ebintu byonna awamu mu kutabagana okujjuvu. Emirembe gya Kristo gy'agaba, era Katonda gy'abayitira okuba awamu ng'ebitundu eby'omubiri ogumu, giramulenga mu mitima gyammwe, era mwebazenga. Ekigambo kya Kristo mu bugagga bwakyo bwonna kibeerenga mu mitima gyammwe. Muyigirizaganenga era mubuuliraganenga mu magezi gonna, nga mujjudde okwebaza mu mitima gyammwe. Katonda mumuyimbire zabbuli, n'ennyimba, n'ebiyiiye, mwoyo by'abasobozesa okuyiiya. Buli kintu kye mwogera oba kye mukola, mukikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga muyita mu ye okwebaza Katonda Kitaffe. Abakazi muwulirenga babbammwe, ng'abakkiriza Mukama waffe bwe basaana okukola. Abasajja mwagalenga abakazi bammwe, era temubakambuwaliranga. Abaana, bazadde bammwe mubawulirenga mu byonna, kubanga ekyo kisanyusa Mukama waffe. Bakitaabwe b'abaana, temukaluubirizanga baana bammwe okutuuka okwenyiwa, si kulwa nga baterebuka. Abaddu, bakama bammwe ab'oku nsi mubawulirenga mu byonna, si lwa kulabibwa kyokka ng'abaagala okusiimibwa abantu, naye mubaweerezenga n'omutima ogutalimu bukuusa, nga mussaamu Mukama waffe ekitiibwa. Buli kye mukola mukikolenga n'omutima gwammwe gwonna, ng'abakolera Mukama waffe, so si ng'abakolera abantu. Mumanye nti mulifuna empeera Mukama waffe gye yasuubiza. Kristo ye Mukama wammwe gwe muweereza. Oyo akola ekibi alibonerezebwa olw'ekibi kye yakola, kubanga tewali bakusaliriza.